ekintu ekyakwata Uganda kambabulira amazima tekiri mu government eri waggulu, kiri eno wansi. Nze ndi mubabuulira ne bwe mukwata omuntu omupya leero ne mumuteeka mu office Museveni mwali naye nga tukyalowooza nga bwe tulowooza abalungi abaagalwa Uganda egenda sigala kyekimu. Kankubuulira onyiige lumu. Oyo no ye Pastor Romshana nesitulako olunaku lumu nze kennyini ne ngenda ku kyaki ye esangibwa sides zaawe Katale Seguku bw'otuuka ku Nican Resort oyambukamu awo katono nnyo kyaki eyo eri kumpi nnyo. Natunuuliramuko engeri gy'abuuliramu enjiri, siri nnyo omusajja atendinga nnyo church naye nagenda olw'ebigambo ebinsipayalinga ebyali bitrendinga ku mitimbagano egy'enjawulo, ebigambo ebyali muvaamu mu butuufu nga biwoomu, bikweyagaza oba bikwegombesa okugenda okumulabako physically nga abuulira enjiri eyo etambulira ku bulamu obwa bulijjo. Twali twasemba okufuna omuntu atuwa enjiri oba ebigambo ebifaanagana nga Pastor Romshana bye yali agaba nakati byakyagaba mu biseera Pastor Bujinga Lozias we yajjira awo abajjukira emyaka egyo. Pastor Bujingo nga kizibu okusisinkana omuntu yenna yadde wa ddiini ki oba wa ddiini ki nga tateze enjiri ye, because yabuuliranga nnyo obulamu bw'oku nsi n'okusinga obulamu bw'omu ggulu, ate nga abasumba abasinga batubuulira nnyo enjiri eri ennyikiza eggulu okusinga ensi mwe tukola ki, mwe tutambulira, mwe tulina okweteekerateekera okuyingira eggulu. Kale alina ebigambo byayogedde bye bimu ku ebyo ebiri ku mimwa gy'abantu, buli omu alina endowooza ye, naye tugenda kubeera nga tukutaganjulira oba oli awo ebigambo bya Pastor Romshana Isaac. And of course mu ndaba y'ebintu okimanyi abantu abamu banyiiga nga tebategedde lwaki bateekeddwa okunyiiga, so nga ate n'abalala basanyuka nga tebategedde lwaki basanyuka. Nzikiriza emboozi eyo nzije mbeere nga ngikuwa mu bujjuvu. Kitalo nnyo nnyini ddala eyali Nnaalongo wa Ssaalongo AK47 okuva Mayanja family. Omukyalo oyo Nnaalongo avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero, era nga amawulire ge tufuna gamaze okubeera nga gakakasibwa naludda wa gy'afiiridde. Tukomezaawo akamu katambi ka Nnaalongo wa Ssaalongo AK47, era nga akatambi kano ebigambo bino yabyogera nga already yali yava dda ku nsi. Okusinziira ku munnamawulire yali amu interviewinga, Nnaalongo yategeeza nti obulamu bw'ensi yaawulira nga atakyabuliimu era alinze lunaku lwe lwakufa. Kyannaku nnyo kitalo nti tewayiseewo kabanga kali awo Nnaalongo Magi Kaweesa n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono bangi mumujjukira mu myaka egiyise mitonotono oba guli oguwedde ndowooza lwe beekuba embaga n'omukulu omuyimbi Rabadaba. Mujjukira bulungi omukyalo oyo, so kakati bambi avudde mu bulamu bw'ensi era kitalo nnyo nnyini ddala. Kanzije nkuwa ebisingawo gy'afiiridde n'ebimu ku bitonotono bye tusobodde okubeera nga ate tutegeerako. Kkooti enkulu mu Kampala mu maaso g'omulamuzi David Matovu ayisizza ekiragiro nti Erias Lukwago eyali Lord Mayor w'ekibuga Kampala aleetebwe mu kkooti ku Lwokuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 24. Nsonga ki? Omulamuzi David Matovu ensonga azirambise era aziwadde. Nsonga egenda okubeera ng'ebaleeta mu kkooti, onayisizza ebiragiro eby'amaanyi era byasabye bikolerewo eri ekitongole ki Uganda Prison Service mu bunnambiro, n'ebiragiro ebyo tugenda kubeera nga tubiyitamu okusinziira ku mawulire ge tulina. Kakati Ministry of Health Permanent Secretary Dr. Diana Atwine agenze maaso n'okubeera nga ate awa ebiragiro naye alagidde buli mukozi yenna ng'amanyi nti mukozi wa gavumenti mu malwaliro ga gavumenti tateekeddwa kuddamu kwetaayataaya nangoye zino ezaffe ez'abantu ba bulijjo. Teeka okuva ne leero eriyisiddwa nti buli mukozi mu malwaliro ga gavumenti ateekeddwa okubeera ku duty ng'ayambadde ng'omusawo. Si kusanga asikaali ng'akuba abalwadde empiso olw'okuba n'omusawo atera okukuba abantu empiso tamanyiddwa ngeri gy'ayambalamu. Ekyo mwakirabyeko muzimu ku ngendo Honorable Minister Balamu z'atambuddemu. Yasisinkanye asikaali nga y'omu ku basawo abaafuuka abasawo oluvannyuma lw'ebbula ly'abasawo
mu ddwaliro lya gavumenti ebitundu ebyo. Dr. Lulume Bayiga si musanyufu n'omukulu Nobert Mao era Nobert Mao is looking for relevance in the public realm. Ebimu ku bigambo Dr. Lulume Bayiga byakozesezza kwe kuyita munne Nobert. Ayina ekigambo kya muyisaawo naye kale ne gwe babiyise tanyigirwa mu ttooke ebigambo agenda kubeera abiwulira era nga abiddamu. Ye lwaki tonzikiriza n'ensooka nkusaba video giweka like gisobose okudduka ku speed tenkanika information yetuke kwayagala ogiraba n'ojjuliza mukadde mutongole wano wenkusabira nti subscribinga ku mukutu osobola ofunanga latest updates ne latest information. Nkolamu katono nnyo bwe nti bwenzija ebigambo n'emboozi ndooza tubinyumye tutuule tubyogere tovaawo nkomawo. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwe Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo okuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi abenyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe. Anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 0764363667. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogeza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulya products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusenkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abagala ogenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mmwe abali ku byeyo abagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga. Kale kitalo nnyo nyini ddala amawulire tugafunye akawungezi k'olunaku olwaleero nti eyali omukyala Nnaalongo wa Ssaalongo AK47 okuva mu Mayanja family. Omukyala oyo amanyiddwa nga Nnaalongo Maggie Kaweesa. Olunaku olwaleero wali Eremengo Hospital avudde mu bulamu bw'ensi eno.
kibi nnyo era kitalo nnyo eri Mayanja family, kibi nnyo era kitalo nnyo nnyini ddala eri omukyala Nalongo Donzera abadde mukwano gwa Nalongo oyo wamu n'abantu abalala ab'enjawulo ababadde bategeera omukyalo oyo. Omukyalo oyo gye buvuddeko yagenda maaso n'okubeera ng'akola omukolo n'omwami Rabadaba ono nno nga naye muyimbi. Kakati amawulire ge tufunye era ge tumaze okubeera nga tukakasiza ddala bulungi nnyo nnyini ddala nti Nalongo Maggie Kaweesa avudde mu bulamu bw'ensi olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ennaku ezibadde ziwerako ng'ali mu ddwaliro apookya n'obulwadde obutategeerekese as of now. Sigenda gamba obutasoose but even now tetunaba kubeera nga tutegeera enfa ye yeekuusiza ku bulwadde ki, naye okusinziira ku muntu ampadde amawulire aŋambye nti Nalongo abadde amazeeyo ennaku ng'abasawo bakola ekisoboka kyonna okakasa nti obulamu bwa Nalongo Maggie Kaweesa oba oli awo bugenda maaso n'okuba nti butereezebwa. Tekisobose omutonzi bw'atyo bw'asazeewo era ezimu ku nnamula z'akoze mu bulamu bwa Maggie zeezo tugamba nti omutonzi amulamuze kisa omwoyo gwe amusonyiwe n'ebyo byonna ebyamusobako oba oli awo. Gye buvuddeko Nalongo Maggie ono alina akatambi ke yakola ku mukutu ogumu nga nnyonnyola ebimu ku bizibu oba challenges zasinkanye mu bulamu buno obwa bulijjo naddala okuva omwami we Ssaalongo AK47 ndo yava mu bulamu. Bingi ebyagenda maaso n'okuba nti bimutraumatizinga, social media ba bloggers bingi bye bamwogerera oba oli awo ebyamuleetera okuba nga akyankalana ne famire gye yazaalamu abaana famire y'Amayanja. Era Nalongo mu katambi kano yalaga nti obulamu bwe bambi buzibu nnyo nnyini ddala. Abaana abo nno beebo abalongo ba Ssaalongo AK47 abazaalibwa omukyalo oyo kati nga naye mugenzi agenza okwegatta kwe yalibba. Ebyensi bizibuzibu. So bingi byayogera mu katambi kano era n'ayogera nti awulira nga ye anaatera okufa. Omuntu bakugamba bw'afa olwaleero kitegeeza nti lwafudde abaako ebbanga ery'emabega mwaba yafiira, naye nga ebikolwa bye abasobola okusoma eby'emyoyo basobola okugamba oyo nno omuntu atambula naye ku nsi takyaliko. Lwakuba ebiseera ebisinga n'abalabikirwa oba abafuna endaba amaaso ago agalaba eby'omwoyo batya okukigamba abo be babeera balabye olw'obulamu buno nti bubeera buzibu okumala gagamba omuntu nti wafadda naye otambula butambuzi. Ebiseera ebisinga tulabye abantu abazze bafa nga babaako obubaka bwe baleka emabega obulaga nti either baali bategeera ku kufa kwabwe naye nga tebamanyiddire kunaabaawo oba si kyo abantu bano balinga ababadde batambulira mu makubo g'omulabe atwala abo ababeera bagenda ekaganga. Katusooke twejjukanyemu ebigambo bino ebya Nalongo ng'akyali mulamu ate nzije tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala katubifune. Ngenda kwetta ebyaddala nali ngenda kwetta natuuka era mamange yalina okulinnya ennyonyi akomyewo abeere nange. Nentuuka nga ngenda mu church baali bagita oba batya naye yamugenzi Pastor Sozi ekeje yafa alokokeddemu nga nyinza otuuka mu church eyo neneezinga mu kasonda mu katebe bwenti nga saniridde enviiri saagala yadde okukola kintu kyonna yadde okulya. Katonda nze nsaba onzitire wano ku church. Kati nze ng'abantu mbalimba nalidde naye abali ku church mbaga nalidde eka abali ku church mbagamba ndidde ku church nga nestavinga nkole kinfe naye bambuulirira nnyo omugenzi Pastor Sozi mukama mw'ekimule ky'emirembe yansabira nnyo nenzira nnyo eri Katonda ne ŋŋamba kati ki kyensigalizza. Mama wange yankansolinga nnyo era singa si mama wange simanyi oyo mukazi oyo omukyala omulungi ayanzaala mama wange njagala oba Katonda ampe eki kyemuwa kubanga buli kyenoonya omuwa akiyina naye njagala mumwagale ategeere nti mwagala kubanga Anderson wenkaaba ne mama nga akaaba. Ba bloggers ebintu bye bampandiikako ebinuma bingi Anderson bino ebintu bingi naye bisobola okuba nga biringa 10 naye nsobola okugambako nga 4 oba 5. Ekisooka mu byonna Eke bwe yafa ba bloggers bambi mbeebaza ettima lyammwe mwakola kyamaanyi nnyo okukyankalanya ne famire ya mwami Mayanja nga musala ebigambo
babisala eri wa mwami Mayanja ne babisala eno kyoyogedde ne kyotayogedde nga Anderson osobola kunkwata like nenjogeramu any slight mistake naye gwe nogenda ku TV nogiwanvu yoti nogikolamu amaloboozi nogi exaggerating nga nobeera ng'omazeeko emirembe bloggers banvumanga nfiiriddwa taata w'abaana bange basooka omukyalo omu nali simeetingangako naye baŋŋamba oba abeera Sweden oba wa yasooka okuwandiika n'agamba nti Kannalongo kalina empisa embi eka afudde kaganya okulagayo abaana ba eka abalala. Nze eka yali best friend wange ng'oggyeko bino nti yali taata w'abaana bange obaki naye nze yali best friend wange nga bwe nkugambye twafuna memories nyingi namulabanga omuntu wa ghetto namulabanga omuntu ali weird naye I fell for him and I made him my best friend. Ekizibu kya eke kyali kimuluma kyali kiruma nze eke yaŋŋambanga Maggie in my life newe mbanga nfudde tewabangayo Munnayuganda omuntu Uganda akulimba nti muyinamu omwana sisobola kubeera n'abaana Bannayuganda ne mbuuza lwaki naŋŋamba sigenda kusobola school fees kubanga neezimba ate ndipulira nga njagala abaana bange babeereko n'ensi endala. I think ye yali oba kirabanga ki so kati waliwo abawala abaleetanga abaana sima abaana ba eke ne tubagamba nti you know what nze era nayimirira abantu bwe bajjukira speeches ennawana bagamba buli alina omwana gwawulira nti agamba nti wa eke amuleete kuba eke mukwano gwange ate saagala musaayi gwe gufe. Kati ne bajjayo waliwo omuwala eyajjayo n'aleeta omwana ne ŋŋamba family nti mumanyi oyo mwana nammwe already mumumanyiko tumukole DNA either tumutwale bamuggyeko omusaayi gwa maama wa eke kuba ye maama ye yasitula eke mu lubuto omusaayi gwa maama gujja kubeeramu ne percentage y'omwana ono. Omuwala yadduka buddusi teyadda kati ate omukyalo oyo omubloga abeera Sweden n'agenda n'awandiika nze nina empisa embi simanya saagala baana simanya njogera baana bange naye abaana be nali manyi abange n'omwana omu abeera Australia era nze gwe bayita omubi oba abantu gwe balooza nti ndi mubi nze nagamba family natuula nga yakafa ekiro ekyo nali ntudde Seguku ne ŋŋamba I think nagamba Chameleon ne mbagamba Emma ayina omwana ne bambuuza mwana ki ne mbagamba omwana ono abeera Australia but Emma natuula naye nangamba omuwala gwe yamuzaalamu omwana mulongo she's a twin era omwana oyo age yenkana n'abange ba November oli omwana wa October ne mbagamba nze omwana gwe mmanyi gwe yaŋŋamba naye ate ye yali amukwese ng'alooza ngenda kunyiiga naye ne mugamba nze ndi okay with it so he explained ng'omusajja n'ambuulira nange ne mbagamba family nti waliyo omwana ne basika bagamba anedda nga tamufaanana ne mbagamba mwana we era omwana oyo nennumiriza nnyo then Chameleon natwala obuvunaanyizibwa nga muganda eke na contacting omuwala omwana oyo yajja nalabako ebifaananyi yajja omwana akuze naye bamuyita Malayika najja n'agenda taata we gye bamuziika ye n'alabayo era oyo mwana mwagala nga bwe njagala abaana bange because mwana wa Emma nze gwe believing nti ye mwana we whether DNA or not I believe Malayika is Emma's kid. Abantu banvuma nga nfiiriddwa nali nja kwetta ku lw'amawulire babloga akoza abantu bamperezanga comment ze bawandika Nalongo kakadde she's a sugar mommy bo baali balowooza nti mukwano gwange afudde nyambale gomesi nekole makeup ng'agenda out ntuule nkiringe. I had to cry for Emma. I had to cry for him. Naye bo ndowooza bo baali baagala oba ngendere mu jean oba mu kapatro baki balowooze nti oh she can do this asobola okuslaying asobola okukola ki no for the respect of the father of my children I had to be in that state. Kale kitalo nnyo nyini ddala Nalongo Maggie agenze kusisinkana mukwano gwe Emmanuel Mayanja abasinga gwe mutegeera nga AK47 kibi nnyo era emyoyo gyammwe mwembi Mukama agisinkanye ate abasonyiwu byonna bye mwasobya ku duniya kuno just kaseera buseera mutusookayo busoosi ssaawa zaffe ezibeera zitannatuuka naye nga naffe tuli mu lugendo okubasanga ate tunyumizibwamu emboozi ebeera emagombe eyo ffenna gye tutamanyi biki bituufu bivaayo. Kaakati ndowoozeeyo nga nvuddeyo obadde ofunye katambi ka Minisita Aluna Kasolo?
okay tonaba kafuna kale katugikolenga story ddako ogiro kafune. High Court olunaku olwalero omulamuzi David Matovu alagidde omukulu alagidde ekitongole ky'amakomera ku lunaku lwanga 24 July sirwe lujja okubeera olwokuna leero ziri nnaku z'omwezi 20 yes kati ku lwokuna zijja kubeera ennaku 24. Omulamuzi Matovu David alagidde prison mu Bunnambiro bakeeze omukulu Ssaalongeriyas Lukwago ku ssaawa 3 ez'okumakya abeere ng'atuusiddwa mu kkooti okuwulira okusaba kwe okwa beyiro. Jjukira nti Ssaalongeriyas Lukwago kkooti ey'Emakindye eyakulirwa omulamuzi Sarah Basemera Ann yamusindika ku High Court gye baba batandika okuwuliriza omusango gwe. Era kinajjukirwa nti omulamuzi Sarah Basemera Ann ow'ekkooti y'Emakindye yagaana okuwa Erias Lukwago court bail olw'ensonga nti okunoonyereza kwali tekunnaba kubeera nga kukola ki nga kuggwa. Naye we yatuukira okuba nti asindika Erias Lukwago mu High Court, omulamuzi Sarah yategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde ezaabo abanoonyereza era ababadde banoonyereza obujulizi obulina okumuluma. Kakati ng'okusaba ku kwa beyiro bw'aba wakukola alina kuddukira mu High Court gy'abeera akusaba. Era bannamateeka be nga bakuliddwamu Medad Lubega Segona yaddukira mu kkooti eyo enkulu okusobola okusaba kkooti eyimbule oba okusobola okuteekayo okusaba kw'okweyimirirwa kwa Erias Lukwago. Kyaddaaki omulamuzi David Matovu alagidde okuva wali ku Criminal Division of High Court e Kampala aleetebwe agende maaso n'okuba nti ate emisango gye gitandika okuwulibwa but specifically nga 24 ku lwokuna Erias Lukwago ekimukomyawo oba ekimutwaza mu kkooti enkulu kwe kuwulira okusaba kwe, si kusalawo ku kusaba kwe kigenda kubeera kuwulira ku kusaba kwe okwa beyiro. Kati kkooti bw'enaaba emaze okuwulira okusaba kwe yaddembe okuwa ensala yaayo either okuwa beyiro Lukwago oba okuleka Lukwago asooka agiraddeyo kkooti etwale obudde bwayo yerowooze ku ddi lwegenda okuba nti ewa ensala yaayo ku kusaba kwa kkooti ku kusaba kwa bannamateeka aba Lukwago kwe banaaba bamaze okuba nti bafayiringa eri kkooti eno. So mujjukira abamu ku beesowolayo okuba nti beeyimirira Erias Lukwago ne gye buli kati tebakyusibwanga okuviira ddala ku kkooti e Makindye. Kwaliko Gulu Woman MP omukyala Betty Arrow Ochan, mumujjukira bulungi. Kwaliko former Buikwe South Member of Parliament omwami Dr. Lulume Bayiga muna PFF. Kwaliko municipality MP oyo ye Mukono municipality ye Honorable Betty Namboze Bakireke, naye yali omu kwabo abazze okweyimirira Erias Lukwago nakati be bakyali ku lupapula. Then ne kwaliko ne mukulu wa Erias Lukwago Haji Abdu Sewa Kambo. Yes, be abantu bana okuli Betty Chan kuli Dr. Lulume Bayiga, Betty Namboze, Haji Abdu Sewa Nkambo be balina okweyimirira omwami Erias Lukwago. So katika tulinde tulabe biki ebigenda okuba nti ate biva mu kkooti eyo ku lunaku olwokuna. Nkujjukiza era Erias Lukwago yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Yakwatibwa nga 15 omwezi guli oguwedde ogw'omukaaga, ekitegeeza nti Erias Lukwago awezezza omwezi mulamba mu mikono gy'ebyokwerinda okuva lwe yakwatibwa, era nga Erias Lukwago oluvannyuma yaleetebwa mu kkooti okumukwata baamujja mu maka ge agasangibwa awo ewa Kaliga mu Lubaga Division Kampala District. So katulinde ku lwokuna ebinaava mu kkooti enkulu bye tujja okubeera nga ate tubategeeza. Kali mbuufu obwo bwe bumu minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga akolanga acting. Yes. Kyeyune Aluna Kasolo olunaku olwaleero asabye President Museveni agende mu maaso n'okugiranga abaaninze oba ng'ayimirizza okutwala abantu ebweru, oba ayimirize tempolalire ayimirizeemu kampani zino zonna ezitwala abantu ebweru olw'ensonga
zaawadde nti ne bannayuganda abaasooka abali ebweru w'eggwanga eyo tebannaba kubeera nga oba oli awo babeera mirembe. Okusinziira ku minisita Kyeyuna Aruna Kasolo agamba nti abaasooka okugenda oba abantu abagenze ng'ebweru w'eggwanga okkuba ebyeyo bakaaba buli lunaku balaajana. Kati nga tewali nsonga lwaki ate tukkiriza abalala okubafulumya bongera okugenda okusanga bali abakaaba bakaabe nga ffe Uganda eva tulina abakola ki abakaaba. Zino labor exporting companies ezibadde zirina obuvunaanyizibwa okutwala abantu ebweru zisabiddwa okubeera nga waakiri zizza abaana bano abakaaba. Buli lunaku mulabayo abaana abakaabire Saudi, mulabayo abaana abakaabire Dubai, abakaabire Qatar, abakaabire Kuwait, abakaabira wa kwegamba nga buli omu akaaba. So Mwami Aruna Kasolo nze ng'omuntu ndi mabegawo kino nkiwagira newankubadde mulina okukola ekyo nga ne wano mutereezezza system. Wuyo twamaze okutegeera bagosti workers be mulina walisanga nga ne mu ministry gy'olimu mulimu be bakuwandiisiza nti bakozi nga si bakozi. Ate twajjukira nti abaana bonna bakwate kuba okugenda okkuba ebyeyo si gamba nti tebaasoma. Abamu babangufu ba duniya bayivu ne certificates ezikakasa obuyigirize bwabwe professionals ez'enjawulo bazikoze bazirina. So minister ndowooza nga temunnaba takinga this decision nti abaana bayimirizibwa okugenda okutwalibwa ebweru. Ndowooza mwalisoose kubeera nga muteekako restrictions n'amateeka amakakali ku companies ezitwala abantu ebweru. Company ezitwala abantu ebweru ziringa ezibatunda obutunzi. First of all, ababatuma abakozi babajjako ssente babasasula okubanoonyeza abakozi. Company zino ate ne zifuuka babulooka naffe ababeera baagala okugenda okukuba ebyeyo ate naffe ne batujjako ssente almost nga zenkanankana ne employee ze yakoze eki ze yasasudde. Employer ne employee bombi basasula. Kakati obubbi ne busigala nga buli mu companies. Kyova olaba baagufuulira ddala mulimo obutafaayo kuggwa abeera afunye obuzibu because waliyo omulala yamuwadde contract y'okumunoonyeza ki okumunoonyeza abaana. Nti naye ate ekisinga okuba nga kikwasa ennaku bannannyini companies zino kino bayinza obutakiganya kuyita. Why? Because banene mu gavumenti. Nakugamba nti companies ezisinga obungi wano ezitwala abantu ebweru ojja kusanga abaziri emabega nga bameja bakapteeni bajeno nga temuli muntu wa bulijjo owuninga company just abantu abalabikanga aba bulijjo bisiikirize ebyateekebwawo obuteekebwa bituumiddwa butuumibwa amannya nti oyo ye nannyini company gundi etwala abantu ebweru. But behind that person ojja kusanga nga waliyo omuntu omunene ddala either akola mu magye, akola mu police, akola mu ministry nga be bannannyini company abaddala. So enteekateeka ya Honorable Minister Kyeyuna Aruna Kasolo nnungi naye ne bano abafulumizibwa buli lunaku mu Uganda ekitono ennyo tufulumya abantu nga 5 buli lunaku. Nze waliwo ebisa bye nagenda nga ku airport nga nkola airport pick up naye nga buli lunaku nsanga abaana abasukka 2 buli lunaku essaawa zembeerawo entono ku kisaawa awo nga babafulumya bagenda kukola bwakadaama bagenze kukuba byeyo kubeera basekadaama. So nga tetunaba kulowooza ku nkola ey'okuba tuyimiriza companies olwabo abakaabira ebweru. Tusooke tukake company ezaatwala abo abakaabira ebweru zikomyewo abaana bazikyusa obulamu bw'abaana bano bwe bakoleramu. Otherwise ne bwe munaggalawo ko temporarily ne muddamu ne muggulawo era abagenda okubatwala bo bali mu business ate tewali kye tugenda bakola. Baakusigala nga batukasukayo bukasusi, baakusigala nga batutunda butunzi mu nsi ezo. Kati ekiteekeddwa okukolebwa kwe kukakasa nti buli mwana akaaba awa details eyamutwala agondere then ne gavumenti nga gavumenti muteekeewo policies mukole agreements n'amawanga amalala agasinga okwettanirwa abaana baffe bano baganda baffe. Amawanga ago gabeere n'enkola enneeyisa ennungi eri abakozi be tubaweereza.
So ebintu bingi ebyetaaga okubeera nga bikwatwako birongoosebwe. So kompeko ku Minister Kyeyuna Haruna Kasolo nga awa okusaba kwe President olw'okuggala oba oliawo companies zino batuweko katambi ako. I think, Your Excellency, you may wish to issue an executive order to put a temporary ban on externalization of labor as we keenly screen these companies and their intentions. Because, really, Your Excellency, the call, the outcry for Ugandans to come back home is really too much. So you may wish to issue an executive order, Your Excellency, to put a temporary ban on the externalization of labor so that we can have a holistic approach on how best you can conduct this business or exercise. Right. So, ndowooza companies zino ebigendererwa byazo temwetaaga binoonyerezaako. Of course nsimbi byo biri mu business bikola sente. Gye bikomya the more export is the more money zibafuna. Bo gye bakomya okufulumya abaana abangi basasuddwa okuva eri abaagala abakozi ate naawe ayagala bakusasuza gye bayita input. Newekanga ng'omulimu gw'ogenda okufuna gwa miliyoni emu emitwalo 89 nenga input bakusaba miliyoni 4 miliyoni 5. Tebasaasira munaku bakama bukami buli ekikoze eki buli ekizze era ekibasaze mu maaso. So for that reason osobola okumpa endowooza mu comment section yawo oba oli awo ku kiki kyolowooza ku mbeera ya Honorable Minister Kyeyune Haruna Kasolo. Kakati ekiragiro kimaze okubeera nga kiyisibwa eri Ministry of Health Permanent Secretary Dr. Diana Atwine eri abakozi bonna aba government government workers abakola mu malwaliro aga government yago okusanga nga toyina kyambalo ekikulaga nti oli musawo gwe omuzibwe ku mulimo era ekifo kyo kiweebwa omuntu omulala because bangi abali eyo abasaba emirimu abeetaaga emirimu mwe gye mugenda amaaso n'okuzannyisa. Era Dr. Diana Atwine agambye nti kiswaza okulaba abakozi abafaanagana ng'abantu ba bulijjo kyokka ng'ate muli mu bifo bya gavumenti, muli mu office za gavumenti, muli mu public services eweetaaga obuweereza. N'osanga eddwaliro toyawula musawo, toyawula nurse, toyawula midwife, toyawula intern, toyawula mulwadde, toyawula mujjanjabi nga bonna bambadde engoye zezimu, ngoye za bulijjo. So wali kyali badde kyangu okwambala uniform yo nenneemutaaga nemmanya nti musawo gundi yankozeeko era musawo gundi ankozeeko bwati ne bwati. So ekyo kyanguya obulamu n'okukakasa nti eddwaliro libeera litambulidde ku mutendera oba oliawo omulungi. Kakati n'olw'ensonga ezo Dr. Diana Atwine ekintu kyakoze kubadde kutaasa basawo, kutaasa balwadde okwetoloola Uganda. Kubanga tubadde tusisinkana challenges ng'omusawo ajja n'abeera mu bantu ba bulijjo oba najja afaanana abantu ba bulijjo, omulwadde n'abulwa omukisa oguyita musawo. Naddala amalwaliro ga gavumenti ago osanga omusawo ayambadde nga bwe nnyambadde n'akuyitako awo olowooza naye mulwadde, tosobola kumanya nti mujjanjabi musawo. N'omusanga n'akuyitako awo n'ayingira neesogga luumu n'ayingira akasenge k'abalwadde n'olowooza nti bambi mujjanjabi agenze kulaba ku mulwadde we, kumbe musawo. Kakati ekyo ekyabasawo okubeera nga bambala name tags zaabwe n'okuteekako uniforms zaabwe kijja kwanguyirwa abantu ba bulijjo okuyita obuyambi nga bamanyi bayita musawo era musawaani
because omuntu ajja kwanguyirwa okusoma ki erinnya. Ndowooza abamu ku bakozi ba gavumenti abakyasinze okugondera enteekateeka ey'okubeera okwa-identifyingibwa amangu kyekitongole kya traffic. Tolisanga musirikale wa traffic ng'ayambadde uniform nga tekuli tag. Abapoliisi obolumu bazijjako baba balina ekikwekweto ky'otukuba embooko. Naye tolisanga wa traffic nga ye bamukoze eki bamuyisizza mu mbeera eyo. Eva ne bw'aba akusabyeyo ky'ojja mu miro, ne bw'aba alina kyakoze, osobola okumanya nti afande gundi ye yankoze kino, afande gundi ye yakoze bw'ati, ye yahanolize keesi yange. Ne bw'oyingira mu ofiisi eya traffic ku poliisi, osanga abasirikale abali mu ofiisi eyo nga bateeketeeke bulungi, osobola okusoma erinnya lye era nga banyumidde mu byambalo. Kati then abasawo lwaki mbeera temusobola kubeera nga mwambala mu ngeri yali professional? Amalwaliro ag'obwannannyini private hospitals go bwe tuba tugenzeeyo, abasawo tusanga nga munyumye bwe mutyo. Kikujjako ky'okwambala ettaayi yo, okwambala essuuti yo, n'okubako egganduula lyeryo, ettaawo lyo erinyamba okumanya nti ono musawo gundi. So nsaba gavumenti awo wennyini mwongererewo ddala amaanyi. Ebyokubasaba kale twabikoowa bukooyi, mwe mwatuleetera okukoowa nga bye tusaba bingi bye mukola zero. So kompeeko ku Dr. Diana Atwine embeera nga bwebadde katono nnyo, ate nzije tweyongereyo mu birala. It is illegal. It is unacceptable a government worker to come to work and not in uniform. It is unacceptable even if you are a cashier, even if you are a records person. Hospitals, facilities, you must find a way of getting specific, simple uniforms for everyone to be identified at work with their names on it. We will not accept anybody who are an imposter in our facilities. No, that one must stop. We are not going to compromise on that one. That one, I beg you, from today, go back, find money, whether you PhD, whatever, you get uniforms for your people, and people must look like workers of government. We will not be yoked and look like vendors on the street or wheelbarrow pushers in our facilities. We must stand and protect our profession and look like real professionals in our facilities. And because of that trust, we're duty bound as public servants. We're duty bound to do the right thing. We are duty bound to serve above self. We are duty bound to remember that oaths we took. We are duty bound to know that the lives are not like machines that can wait. We are duty bound. When Nyoro subregion has been posting the worst indicators during our joint review mission, and this has been consistent, which means there is a problem here. It cannot be that it is a coincidence. There is a problem. Ensonga ezo ndowooza muzitegedde bulungi. Abasawo ekyo mukitukolere, mutwanguyize, just mutuyambe fe abalwadde okwa-identifyinga abasawo kubajjanjabi, tubaawule, otherwise tujja kwongera okubayita bye mutali. Dr. Lulume Bayiga muna PFF politics ono mumulaba. Just give it time. Ebisigadde mbireke. It is just a matter of time. Politics. Abali bwe bati basobola okukola bwe bati olw'ebyobufuzi. Emia statement mu munnabyabufuzi attracting another politician to join the cause eyono abavuddemu statement. But still, a mere statement from one politician can divide and can separate them. Bonna ne beetemamu ekiwayi ne beeyuza. Now, Dr. Lulume Bayiga taina kigambo kiwooma eri muna DP Nobert Mao. Taina era ebigambo bisigenda na bbirwako. Bano beekube beeyuze ffe weetuli tulaba. Teteekayo buteesaawo wennyini.
Norbert Mao is looking for relevance in the public realm, but he's very irrelevant. Who is Mao in the politics of NRM? This is a man who wanted to become a speaker. President Museveni threw him back into the ministry, and he's so happy with that. This is a man who wanted to negotiate, who claimed that he went to negotiate for a transition. President Museveni told him that that was not part of our meeting. He doesn't have the integrity to speak to the media. I wonder, how can you bring Norbert Mao in our press conference? We are addressing serious issues. He negotiated on his behalf. Who told you that we are not negotiating? How can I be in the party like this one to negotiate on my own behalf? I don't need a party to negotiate on my own behalf. That is a milk-card politician. Liwentunulira Dr. Lume bayiga nzijukira ebigambo beyogerera ku Radio 4. Ebigambo ebisooka okujja mu bwongo bwange nga mpulidde erinnya lya Dr. Lume bayiga bye bigambo ebigamba nti Kyagulanyi teyalidduse. Yali baddewo oba ne bamutwala e Luzira, ffe ne tujja mu kkooti ne tumusabira beyiro. Ne tulabisa gavumenti ne bamuwa beyiro. Bakutte Erias Lukwago mwezi mulamba. Ono ali wansi we bali mu kibiina eki. Bakutte Dr. Kiza Besigye emyaka egi. Yali ayagala ne Kyagulanyi naye bakola eki. So ensonga zaabwe ne Mau they are the same. Bombi bonna be bamu. Oyo yali mu DP ekyo tokyerabira. Kakati obusungu bwalina ku munna DP bangi DP yabaawula yabatematema kyovala ne Norbert Mao mukudda okwogera oluvannyuma lw'oluwummula nga tali mu ggwanga Uganda. Yadde agamba nti azze okugatta ekibiina ki Democratic Party kiddeyo ku musingi abaakizimba gwe baakiteekerateekerako. Kakati ekitegeeza nti DP nga DP yayikola ki? Yakwagulwa, yayulika. Kati ye ng'omukulu agikulira essaawa zino ayagala kuddamu kugizimba buto. Era bwe mba mujjukira obulungi Democratic Party oba DP erimu ebiwayi ebitannaba kwetongoza kufuuka kibiina kyabyo naye nga byo byeyita DP Kasangwawo. Omwo mw'ojja okusanga bano ba MP ba Masaka Bukoto Central eyo omukulu ani oyo so erinnya lye linerabidde yakiikirira nno n'ewaffe eyo yatutwala sekandi gwe yajjayo ye yajjayo sekandi. Kakati ojja kusanga ng'erimu abantu abo abagamba nti ffe DP lukulwe. Kakati nga baawukana ne DP Mau gyakola ki? Gyakulembera. Oli ye Richard Sebamala DP eyiye gyalimu eyawukana ku DP Mau gyakola ki? Gyakulembera. So noono yali omu ku banna DP abaayawuka ku mugendo gwa DP Mau gyakulembera ne bagendera ku kiri kya DP lukulwe naye ye n'asigala nga DP lukulwe naye agitadde ku bbali ne yeesogga PFF. Yes. Kati PFF nayo yalimu obutabanguko bwe bumu kuva ku FDC ne beekutula ne bava ku FDC najja oba najja Nankumbi ne bagenda ne bakola FDC Katonga naye nga byonna bikyalina erinnya litya? Erinnya limu ate ng'eri registered lya FDC limu n'ekitebe kyabwe ekyali enajja Nankumbi nakati we kikyali. Not until we bebbulula ne bava ku FDC Katonga ne bagifuula PFF. Yes, kakati politics waabwe tayawukana nnyo na wa Mau NRM liningi DP liningi NRM. Awo wenna we tugenda maaso n'okubeera nga tulaba ebigambo by'ebyobufuzi nga we bitambula. Pastor Charles Romushana saawa zeezo zinkutte. Pastor Charles Romushana ebigambo agenze maaso n'okubeera nga abyogera. Osobola okumpa endowooza ku bigambo bya Pastor Charles Romushana n'ombuulira n'olaba obanga buli kimu kitambula mu ngeri gy'olowooza gye kyalitambuddemu. Soko ndekerayo akatambi ka Pastor Romushana. Sigenda kusooka bawaako views zange, musooke mwe mumpe views zammwe mu comment akatambi kaakano. Kintu ekyakwata Uganda kambabuulira amazima tekiri mu gavumenti eri waggulu, kiri eno wansi.
nze ndi mubabuulira ne bwe mukwata omuntu omupya leero ne mumuteeka mu office Museveni mwali naye nga tukyalowooza nga bwe tulowooza abalungi abaagalwa Uganda egenda sigala kye kimu kankubuulira onyiige lumu kubanga mwe mwakyawa omuntu ogwo mugamba bwagenda mujja kutereera temufaayo kakkana omutima naye nze mbuuza okukwata kasasiro ng'oli mu takisi olidde ebiveera n'ofulumya n'okasuka ebweru ebiveera ne biwera emyala ne gizibikira omwami oli gwe mwakyawa mumukyawe sibalinaako buzibu kuba tansasulangako mu campaigningira kati gwe sigaze ndowoozayo naye omwami oli gwe wakyawa singa atambula leero n'agenda naye nga Isaac akyasuula kasasiro ku kkubo Isaac akyakyawa babeera nabo Isaac akyatambula nga bw'atambula bamuwa sente z'oluguudo n'agulamu benzi nga Isaac yasigaddeyo kati oli gwe mwagala okukyusa ne mumukyusa enjawulo mujja kulaba nga ntono era mujja kusigala mukaaba omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe omutuufu maama mawulire mabi nnyo naye nkwegayiridde ogawulire omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe nze naawe bwe tunaakyuka olwo tunayomba ebirala naye nze naawe tusooke tukyuke ng'eriyo famire y'omuntu gye twagala okudduukirira naye nga nannyiniyo alina obusobozi obubataasa yagaana buganyi ne baga nti oyo muganda wa gundi nti oba olimba nti mazima muganda we wa musaayi muganda we yennyini aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo okuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo abaludde okufuluma kiyite constipation omugongo oguluma amagumba gakumeketa alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 07641 amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited tutunda amataka tuzimba amayumba tuddaabiriza amayumba renovation tugikola tusima amazzi fo aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mitiyana Road. Ate tukiriza ne kibanja mpola osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu buli kimu ekigwa mu construction company tukikola bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya gange yenze Nyondo Rosette, amanya ze Nyondo Witini, gankola ne Nyondo Gleam, tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport, nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural, naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Minu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo
tuyinayo branch. Mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga